bagobani abavubuka twetwogera ku United Arab Emirates eyawamu Abu Dhabi Museveni gye yabadde balina amafuta ne gaasi. E Dubai amafuta ku byenfuna byabwe gakontributingako 3%. Wanji 3% ku kikumi amafuta era bo bakugamba baagala nnyo okugeraageranya Dubai ne Nigeria erina ebyobugagga terina bukulembeze nabaga ffe tulina byabugagga tulina bakulembeze. Ekyo omukulu ono bw'anaaba ngenza okunsomesa anyambe nakyo nveeyo nga nkiize. E Dubai ne wala obulango. E Dubai we don't have resources, we have leaders. Nigeria has resources but it has no leaders. Uganda eringa Nigeria erina ki resources weziri kyovola obeera mu parliament ne kibaluma bano ab'NRM. Uganda gorillas enkobe ndowooza. Uganda enkobe eziri wano ziri mu Congo, Rwanda, amazike gali Rwanda, Congo ne Uganda. Ebitundu 6 ku buli 100 ez'amazike gano biri Uganda. Naye Rwanda ate yesinga okufuna sente mu mazike ng'erina matono. Eri balina leader. Uganda erina 60% ey'amazike. Rwanda ye erina ki? Erina nga 25. Erina leader, erina resources. Erina leader. Rwanda tayina. Kati bano betwagamba babo njagala kukwata bulungi. Rwanda erina resources ntono naye erina leader. Uganda erina resources naye terina leader. Nigeria erina resources mu Africa. Nigeria yensi esinga mu resources. GDP ebyobugagga naye terina leader. Kyekibonyabonya Uganda. Abu Dhabi ye erina buli kimu. Erina leader. E Dubai abana bakugamba tetuyina resources naye we have leaders. Kyovola abakuŋŋaanya abagagga mu nsi yonna ne bajja ne bazimba amahoteri n'otuuka ku nguudo ng'oyagala kwebaka weevulunguliremu. Kakati gwe teebereza nze ennaku nagamba nze sikyakola ne exercise waka. Ebinnya byengwamu nga nzija ku office okukola bimmala exercise. Ne Kololo Museveni waasiba n'obayo tuyiseewo ng'enguudo aziggadde naye nga wansi wa Kole wali housing finance. Ebinnya ebiriwo Medi emmotoka egwamu booti n'owulira ng'omugongo gwekase kati oba oddukira ki ku kkubo. Housing finance bakolawo ndabyewo tractor housing finance bajja ne bakolawo ne bayiwawo bambi ku ttaka enkuba n'eritwala. Kinyoma kyuno Enos Kakigale kamalize sekendi emu. Ono akugambye mu Uganda ye best destination. Ebyobulambuzi mu nsi yonna babirikodinga. Ekibuga kye basinga okulambula mu nsi yonna namba emu Tokyo kivuganya na New York kifuna abalambuzi buli mwaka milioni 10. Dubai gye twali twogerako kati namba 5 mu nsi yonna efuna abalambuzi wakati olumu milioni 4 olumu milioni 5 olumu milioni 6. Uganda buli mwaka efuna abantu abajja mu Uganda milioni 1.8 naye ng'egasseko n'essemujju akomawo okuva e Kigali n'egatta n'ega nti abalambuzi bayingidde ye ebala bayingidde kisaawe. Kakati ono agambye best destination tugambe nti n'essemujju omubazi 1.8 million. Dubai milioni 6, Tokyo milioni 10, New York 10 olumu 9.8. Ensi zikola zitya Medi? Istanbul lwe baali namba 7 nga bafunye abantu milioni 3.5 baaga nti twagala kusinga Dubai emyaka ebiri tufuke namba emu tutandise medical tourism. Ne bagenda nga buli abasawo abeekolamu omulimu ne batandika eddwaliro gavumenti eteekamu ssente. Twagala medical tourism twongereko tusinge Dubai. Bano binnya tear gas kubba bululu kubuzaawo bantu. America bwefulumya travel advisor nega nti wanete mugenda Uganda abasajja abo babi. Kakati teriyo bantu babi balinganga mmwe neyalize wakiri okulaba amazike ebinnya byayitamu atuke ngo mugongo mukadde omurasha tayinza kudda wano kulwa gavumenti Enos so Okigale ndakusobola kwetonda abantu nasose ne batwala mu summit ate president apparently yabadagenze Abu Dhabi naye ekyomukisa bade kutaliza ku ntebe ekyomukisa president yadakola mu Abu Dhabi otetonde bategedde nti ayogera we naale ne bwatetonde ekyomukisa ekikulu ennyo